Use orders and you roll it. Bobby, again! What's the drama? Drama? Colleagues, elections for special interest groups are calling. SIGs, elections, youth, PWDs, elderly. It's time to vote for our leaders, June through August. From village to parish to district to nationals, youth, PWDs, elderly. It's time, go vote your leaders. No! Elections are supposed to be peaceful. Easy vote, okay? Youth, elderly, and persons with disabilities. It's time to choose our leaders. Let's show up and participate in the special interest group elections. Starting June through August this year. Your vote, your voice. My vote, my voice. This message is brought to you by the Uganda Electoral Commission. Okulangirira enteekateeka nnamutayika egenda okulongoosa amafuta gaffe ge tubadde tukozesa aga petroli tugalongoosa kubanga amafuta ago gavaamu omukka ogwonoona obutonde bw'ensi ate nga tulina ebintu byaffe bye twerimira wano bye tukozesa wano ebivaamu amafuta amalungi agasobola okutabulwa mu mafuta gano ge tusuubula ate era ge tunaatera okwekolera wano mu Uganda. Enteekateeka ejjiddwako akawuuwo kubanga amateeka tugalina, tulina amateeka agayisibwa mu paalamenti agatuteeseteese obulungi era nga wenjogerera wano tugenda kutandika okutabula amafuta gano n'obutundutundu 5 ku 100 naye ate tujja genda tuwongeza mpola mpola tutuukenga ku butundutundu 20 ku 100. Amafuta gano gajja kuba getutabulamu ge bayita ethanol gajja kuba gava mu kasooli, mu muwogo ne mu bikajjo. Already tulina abantu baffe abakola sukaali ow'enjawulo wano nga mu kukola sukaali omwo balinamu amafuta agavaamu nga babadde bagalina naye nga tebalina we bagatunda ate nga mafuta ga mugaso. Tugakozesa mu kufumba naye tusobola okugatabula mu petroli. Petroli oyo naaba nga takyali wa bulabe nnyo ku butonde bw'ensi. So Uganda olwaleero erangiridde okutandika okutabula amafuta gano kubanga enteekateeka etulungamya mu by'amateeka weeri ate n'amafuta weegali agagenda okutabulwamu. Tusuubira okufuna ddala miliyoni liters eza ethanol, miliyoni 110 ezigenda okugabanyizibwamu mu bifo eby'enjawulo ebiyingiza amafuta mu ggwanga. Tulina ekifo ekiyingiza amafuta e Busia, ekyo nga tugenda kukikozesa okutabula amafuta gano. Tulina ekifo ekiyingiza amafuta e Malaba, era ekyo nga nawo waliwo kampuni egenda okukola okukakkalabya omulimu ogwo ogw'okutabulamu kali aka 5 ku 100 aka ethanol. Tulina e Mutukula nawo amafuta gayingira nga gayita ku mazzi, awo nawo tetujja kulekawo. Tulina waliwo kampani egenda okututabuliramu amafuta gano. Tulina na wano e Kawuku Entebbe era nawo waliwo facility gye tutaddewo egenda okutabula amafuta gano. Omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu mu makkati awo tugenda kulaba nga e Malaba batandise, e Busia batandise, by we tunaatuukira mu mwezi ogw'omunaana wonna wano mu border points z'engambye nga batandise okutabula amafuta gano. Tubawaddemu omwaganya ogw'okutuuka nga 31 Desemba nga twekenneenya nga tulaba entambuza y'emirimu ebadde etya. Naye mu mwezi ogw'omunaana tugenda kugendako ku ebimu ku bifo bino tulabire ddala entabula yaago. Ate munajjukira nti amafuta agayingira mu Uganda tulina kakkala ke tugateekamu ke bayita fuel marking. Ekyo kijja kugenda mu maaso kubanga kituyamba okumanya omutindo gw'amafuta guno oba tebatabuddeemu bintu birala.
era mu Uganda tubadde tukikutte kannabwala nga fuel marking tuli ku 98%. Mubadde mutuyambye era nsaba mugende mu maaso nga mutuyamba obutatabulatabula amafuta gano ganaabuuza. Gavumenti ejjeeko emisolo ku mafuta gano aga ethanol. Ekigenderero twagala n'omuwendo gw'amafuta gwe andaba oba ampuliriza agenda okuganywa oba okugagula ku masundiro g'amafuta osanyuke omuwendo gusse. Ennaku zino tubadde nga emiwendo tugicontrolings kubanga amafuta gaffe ffe tugeeyingiriza okuva lwe twakwasa omulimu guno kampuni ya gavumenti ey'amafuta eyitibwa UNOC. Naye bwe tuteekamu kino ne tugatabulamu ne product ennungi ennyonjo egenda okulongoosa obutonde bw'ensi ate nga omuwendo guli wansi tugyeko omusolo, kale no tusuubira bannayuganda okusanyuka. Era nga kino President Museveni kyabadde yatusuubiza okugaziya diversification, okugaziya ne juzi yakyogeddeko ng'abantu batandise okukaaba nti emmwanyi zasse. N'agamba naye kaawa takka bbeeyi. Kaawa mu supermarket ye tebaamusaze bbeeyi wadde emmwanyi empeke y'emmwanyi yasse. Kuba kaawa baamugattako omutindo already. N'olwekyo kasooli bw'abakka ebbeeyi nga batudondola naye nga tewaliwo abamukamulamu amafuta gano ge tukozesa, olaba ng'awo abalimu ba kasooli bagenda kusanyuka. Ebikajjo bwe biba bikka ebbeeyi naye nga tewaliwo amafuta gano ge tubijjamu ge tukozesa, awo tuba tubalansinga. So ndi mukwanukula, minisitule yange eri mukwanukula directive ya president bulijjo gye yatuwa ti bannange mutaase abatukolera sukaali nga balina amafuta ago agasobola okukozesebwa mu kufumba nga tegatuwadde mukka mukyafu ate agasobola okuteekebwa mu mafuta gaffe ne tuba nga omutindo mulungi. N'abannannyini bidduka balina okukimanya ti amafuta bwe galongooka ne yingini z'ebidduka byabwe nazo ziba tezijja kufaafa. Kati gw'abadde agendagenda mu garage yingini simanya yakoze etya, awo naawe olaba ng'ofuniramu ng'ovuze kaweweevu garage n'osooka ogyepenamukko. So omugaso oguli mu kino kye tutaddewo eky'okutabula amafuta gaffe muwanvu nnyo 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 nnyo. So ndowooza is that we expect fair pricing policy. Fair pricing. We have analyzed the ethanol prices over the last decade, and we are confident that blending will help reduce overall fuel costs, aligning with the government's ongoing efforts to lower energy prices. Then on tax exemption, the government has exempted denatured ethanol from taxes, making it more affordable for Ugandans. This includes ethanol for both blending and cooking. On the quality assurance, in collaboration with UNBS, we have finalized national standards for blended fuels and ethanol, combined with other quality assurance measures, such as for fuel marking. We will continue with our efforts to ensure traceability and prevent adulteration. We'll have to do that. So with reduced prices, I would call upon those downstreamers, the OMCs, not to use this as an opportunity for them to make exorbitant profits. I need a win-win. If we are exempting tax, if we are introducing a 5% into the product, which 5% is cheaper, definitely we expect the prices to be friendly. I call upon OMCs to really bear with us and move with us so that we are at a win-win situation where everybody is smiling.
The success of this program relies on the collective efforts of all stakeholders, not only oil marketing companies.